Minisita wa Kabaka wa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Joseph Kawuki asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okweggyamu enkwe nga lwe banaasobola okuweereza obulungi. Obubaka buno abutiise Ssebwana wa Busiro Charles Kiberu Kisiriiza ng'abwanjulidde ku mukolo gw'okutongoza olunaku lw'essaza lya Busiro olw'okukuzibwanga buli mwaka ng'omukolo guno guyindidde ku kitebe ky'essaza lino nga gwetabiddwako abakulembeze mu gavumenti y'e Mengo wamu n'aba disitulikiti ey'e Wakiso. Gye enkwe mu buweereza bw'olaba ensonga yonna nange erina ekikusoomozezza oba ekitakusanyusizza tuukirira munno bw'oba ku mutendera gwa muluka mugikanyeko bwe mulaba nga aliwo ensobi ekoleddwa tulabe engeri gy'egiyinza okubeera ng'ekolaki esukumibwamu eve ku muluka. Ssebwana alambuludde ku makulu g'olunaku luno lwagamba nti lujja kuba ekimu ku bivaamu ensimbe ezinaayambanga mu ntambuza y'emirimu gy'essaza. Gavana Busiro tulina okuvaayo okusobola okubeera nga tutunuulira ebifo byaffe ebyobuwangwa bye tulina, tutunuulire ebyobugagga Katonda byatuwa nga bw'olaba tulina amasiro mu bifo bingi nnyo mu ssaza lyaffe ly'e Busiro, tulina ebifo ebyobulambuzi. Meeya wa Kakiri Town Council Bisaso Moses era omuwandiisi w'essaza lino awadde bakulembeze banne empagi musanvu ze balina okwesigamako mu buweereza bwabwe omuli amazima, okuwaŋŋana ekitiibwa n'ebirala nga bw'alambulula. Okubeera ab'amazima ate amazima ago baganywerereko, okwowa ekitiibwa n'okukiwa abo bakulembera. Ekyokusatu okukuuma ennono. Bwe mbeera nga ndi muyizi waliwo olulimi lw'enjogera, bwe mbeera nga ndi mulimi waliwo olulimi lw'enjogera. Ye omumyuka wa Ssebwana asooka Rose ya Semanda era omuteesiteesi omukulu ow'olunaku luno ayanjudde ebinaakolebwa mu nnaku zino ennya ez'essaza. Olunaku luno tujja kubeeranga nalwo buli mwaka. Tusuubira okubaamu n'olusiisira lw'ebyobulamu, olusiisira lw'amateeka, ebyemizannyo, ate ne tubeeramu n'okusimba emiti era n'okudduka emisinde. Omubaka wa Busiro North era maneja wa ttiimu ya Busiro Nsobuga Paul asabye babaka banne okuvaayo n'etteeka ekkakali ku mukwano gw'ekifuulannenge gwagamba nti guzze kusaanyaawo ggwanga. Uganda nga ffe ababaka batula mu Parliament tulina okugulwanyisa. Tugulwanyisa tutya? Kuleeta tteeka ekkakali eriruma bisiyaga. Otakikole bigenda kweyongera byeyongere kuba bangi babifunamu ate nga babifunira ddala ssente nnyingi kuba ababitambuza be basinga okuba ne ssente mu nsende. Wabula ono yennyamidde olw'obuluvu obuli mu bakungu ba gavumenti bw'agamba nti buzizza eggwanga emabega mu mpeereza y'emirimu. Minisita ogenda okulaba ng'asikaza mu famire ye kyokka by'asika gwe musolo gw'abantu gwe bakola ki? Gwe musolo gw'abantu gwe bawa. So nze ng'omukulembeze nsuubira nti ekittattanya erinnya lyaffe ng'abakulembeze gwe muluvu gwekuba obu nga tuli baluvu ate omululu mungi enguzi nnyingi ate ng'eggwanga tetulina ssente. N'abakulembeze ba ttiimu y'essaza lino omuli n'abavujjirizi basabye bannabusiro okuwagira ttiimu eno esobole okutwala ekikopo okuva ku buddu. Mbasaba mutoole ka ssente ke musobola, musobozese abazannyi bano okudda mu nkambi basobole okutraininga ate basamba omupiira nga basanyufu nga basasuddwa. Tanira ttiimu yaabwe mu buwagizi ate era nga mbakunga bajje mu bungi ewankulu kukunganya ogwokusatu tuwagire ttiimu yaffe tugenda kukuba buddu ekyo kyo nkimanyi era ekikopo kijja Busiro. Kiza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV Agaleero.